simanya pregnant waya oli lubuto waya by the twakizula nti waliwo abamu abaami nga tetulina bazaalira twalekerawo okuzaala ffe cause twakola okubonaabona n'abaana baffe pregnant waya anyway nyirira bunyirizi osirike they will look for you. I tell you, and another thing, I'm just saying this out of the blue. Guys, thank you for supporting me. Thank you for supporting me. Thank you for loving me. Thank you for loving me. Mwabale konjagala bambi, mwabale komberera wa mubulimbera. Era nzenga mutusina chabawa. Okuleko bakwa samu kama katonda abankumire era abampera obulamu. Manche kisinga oba mulamu everything is possible. Yeah, kisinga if you're mulamu everything is possible. Then naturally nzenga chenyizo bawa era nechenyizo basobiza. I'm not going to disappoint you because musobira mu bingi ya dentera neva ku mulamu naye I'm not going to disappoint you chenyizo bagamba. Then naturally afunye opportunities nyingi because of you guys. Mfusa Brisher Kash because of you guys. Sandi baddawo nga temuliwo kyovolaba nze oli nawavera na comment nga kikisinza muddamu oba nvumi oba akoze kikuba ye mudu gyabagiddemu at anyway sigenda kwogera bingi cause I'm starting to stammering kiri stammering byonna bikole mu nsi mpita amanya gonna goyagala okumpita nvume ekivumo kyonna kyagala okunvuma naye ekintu kyesasobola kugumiikiriza mu bulamu bwange y'omuntu okukwata omwana wange namuteeka mu issues zange nganze omuntu ekintu kyesasobola kera makya kugumiikiriza kwe kulaba omuntu ng'avuma omwana w'omuntu omulala ekintu kyesasobola kera makya kugumiikiriza kwe kulaba omuntu ng'avuma mama w'omuntu omulala awo ndi akitinga osobola okuvuma omuntu yenna ekivumo kyonna kyoyagala omuvuma nganze osobola okumpemula byonna nsobola bigumira naye ekintu kyesasobola kugumira ku nsi ya Mukama kinnafuya nenkola ekintu kyonna kyonna ekyekisiru mu bulamu bwange nensobola okukunoonya okutuukako obutuusi bwe nti okulaga nti nno ekintu kyonkoze kinnumye kwe kukwata ku mwana owange. Omwana owange nze amanyi engeri gye mukuzizaamu era nze amanyi wa gye mpise. Buli muntu yenna alina olugero lw'omwana we gy'ayise omukuza. Tokwatanga omwana w'omuntu omuyinvuvinga mu issues z'abantu abakulu. Tokwatanga mama w'omuntu omuyiringiza mu issues z'abantu abakulu. Tokwatanga mukyala w'omuntu omuyingiza mu issues z'abantu abakulu. Ebintu bisatu Katonda yabiwa amanya ag'enjawulo: omwana, omukyala ne maama. Olina obbiwa ekitiibwa. Era wobanga olina boyfriend wo oba girlfriend wo nga Katonda avumanya abaana b'abantu, manyi oyise maama mulungi, kubanga maama kitegeeza kulera buli mwana yenna ali mu nsi muno. Taata kitegeeza kulera buli mwana yenna ali mu nsi muno. Obanga olina omukazi ng'avuma ng'akulukunya abaana bo ku neighbor ne ku Facebook ng'abavuma naye ng'omuyita girlfriend wo, ekyo kikazi kisaawe kubanga kisiru, tekirina mutima gwa kubeera maama. Maama tekitegeeza kubanga olera abaana babo bokka. Maama kitegeeza kulera abaana b'ensi Uganda. Taata kitegeeza kubeera nga olera abaana bo bokka. Taata kitegeeza kulera abaana b'ensi Uganda. Ne wootuuka nga mu extent ng'osobola okuddira omwana w'omuntu n'omupostinga ku Facebook n'omukaasinga. Trust me on this, nze ekyo kimpangulula ne nkunoonya naye nkufunako wenti nganze nsobola okugenda eruzira ku lw'omwana wange. Nsobola okukola ekintu kyonna kyonna ekyekisiru ku lw'omwana wange. Nze amanyi wa gye nzija omwana wange. Nze amanyi bye tuyiseemu nze naye okutuuka okukula bw'atuuse. Kimpangulula okusanga omukazi omukulu nga yeebuzizza amagezi. Kimpangulula okusanga omusajja omukulu nga yeebuzizza amagezi. Byonna binvume, mpemula, nkola bikimu, naye tokwatanga ku mwana owange kubanga omwana owange mpangulukuka n'enkola ekintu ekyekisiru. Bye byange bitono. Olabika tokyanjijjukira, bampita agi abamanyi kati abandaba bantegeera.
naye ffe tweyisa bulungi singa ddala inidi wali weeyisa bulungi singa navudde nenkomenti nga neŋŋamba oyo buluno kwata bulungi omuntu oyo just ne waba mukwano gwo nga si byamulaavu naye omusajja yakava mu kufiirwa mukazi we ate omwongereko ebizibu byo weeyita mbu weenaanika mu bulokole nga toli mulokole wadde ogw'omutima gw'olina mwana gwe toli mulokole. Muleke okwenaanika mu bulokole. Katonda agenda kwokyamu emiriro. Ekintu kye wakola inidi kyali kibi ekyo tugobya. Ne batusuula ebweru. Ekyo kyenkyaliko era banne bannayuganda. Olaba munnayuganda dduka. Bannayuganda banne beesawo bituye no kubyo naye bannayuganda batuvaamu nnyo. Gye muli kansubire nti muli bulungi. Manyi akaakamu kalaba 222 katutandikidde mu speed. So anaatambula empola muno gwa kumuleka. Kantandike bwenti. Bannange tuwadde ebintu ebimu tubeerangayo mu bumooli. Ku Facebook nga tuyitingana tukomentinga naye nga nze sibangayo kwogerayo kantu konna naye leero kano nkali wakati kino nkyogereko bambi kubanga kyansusse entegeera yange. Kaakati nziza kwogerako ku muwala eyakoledde Bruno K surprise oyo Mbabazi Enid yali Saudi Arabia yajjanga ogwokusatu omwaka ogwedde 2021 yatambulizibwa kampuni ya Optimo. Kaakati omuwala oyo yajja mu inbox yange ennaku z'omwezi zaali ennaku z'omwezi 12 Novemba nga bambi yankabirira obuzibu bwafuna mu nju gyalimu essaawa zino naye nga okusooka alina enju gye yasookamu nga yakajja n'agifunamu obuzibu ne bamujja mu ofiisi ne mukyusa ne muwa ennyumba endala eyo gyalimu. Kaakati omuwala n'ajja mu inbox yange ng'akaaba nga ddala kituufu olabira ddala nti ki obuzibu bw'ayina kuba obuzibu bwe yayina nga bamukuba ate nga gwalabirira mulalu wasanze waafuka awunnya atayagala kunaaba yeekola ebintu yeeyagula maaso like neyeyagula maaso olumala n'akuba enduulu ng'agamba nti Kadaama yamwagudde yamusunye yamuyiridde omusula ate nga yeyeefukidde. Kati bano babeera nabawaka ne bagwa Kadaama ne bakola ki? Kadaama ne bakuba batebategedde na nsonga lwaki maama waabwe akola bw'ati ate nga bakimanyi kubanga si oyo omukozi gwe basoose okukozesa. Kaakati netubeerawo awo okuva Novemba nga 12 nga mugumya nga musale nga muwa ku magezi ng'era omuntu nga tutambula okutuusa we yazze mu inbox yange last week.